إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tumwebaza owekitiibwa Allah tabaraka wa taala omutonzi waffe era tumusaba okusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Tulabye ebitonotono ku ebyo ebyali mu kitabo kya Allah ekyekitiibwa ekiyitibwa at-Tawrat. Twagala okumanya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam luvannyuma lw'okubeera nti Allah yamukwasa amateeka gano n'asanga akasamba ttuko ke mujjukira obulungi, kati embeera ezze mu nteeko, abafudde bafudde, abalamu webali balamu, abo bagenda okutuusaako amateeka aga Tawrat. Bwatu yatambula alayhi salatu wassalam nadda eri abaana ba Isirayiri bavuddeyo eri n'abasajja ensanvu abakkiriza rahimahumullah tabaraka wa taala, be baali basahaba ba nabbi oyo ow'ekitiibwa abaamugobereranga mu ngoberera ey'ekitiibwa. Yaleeta amateeka ago n'agatuusa ku baana ba Isirayiri, n'atandika okubeera nga agabasomera nga bw'abagamba ti khudhuha biquwa, nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamulagira abagambye nti wa'muru qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha, abanga amateeka gano mugakwate n'amaanyi, yani mutandikire okukwata Tawrat, mutandike okukenkuka amateeka gano, mutandike okweramuzaako amateeka gano, n'atandika okubeera nga agabasomera. Abantu bano batandikirawo okuraaja nabbi waabwe Musa alayhi salatu wassalam nga bakungiriza obuzito n'obungi bw'amateeka gabaleetedde. Bamugamba nti tukusaboddeyo tugambire omutonzi wo abeere nga kinaakikyusaamu, kinaakikyuseemu, kino kikalubu, kino mu ngeri efaanaganako bwetyo. Nga nabbi Musa agenda mu maaso n'okubagamba nti khudhuhu biquwa, abange ensonga eno mugikwate n'amaanyi, Allah abalagidde bwatyo mugoberere. Ne bayitiriza okumutawaanya n'okumusumbuwa. Tawrati eno gye batuusangako atya, yagisomeranga bannukaba 12 naqiba, betwali bali ku ntandikwa nga abasomera amateeka gano nabo ne bagenda ne bagasomera abantu baabwe, era abantu baabwe complaints baziyisanga mu abo ne bajja bagamba bwe bati, bagamba bwe bati, bagamba bwe bati, bagamba bwe bati. Ekyo Allah yakigaana abantu b'omulembe guno, n'akigaana basahaba nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'abatuuka n'obagamba nti am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, era mwagala okutawaanya nabbi wammwe buli kaseera kumusaba kino, mumubuuza kino, ng'abantu abayahudi aba nabbi Musa alayhi salatu wassalam bwe batawaanya Musa min qabl. N'olwekyo Allah yakitugaana, era abasahaba tebakikolanga radiyallahu anhum. Mu bufunze baagaana okwaniriza amateeka gano mu nnyaniza y'ekitiibwa, nga buli ssaawa babeeraawo kulumamba na complaininga nti amateeka mazito nnyo, bigambo bizibu nnyo, bigambo bikalubu n'ebifaanaganako bwe bityo. Ne bagaana okukkiriza Tawrat. Bino nno byali bitonde, subhanallah, byali bitonde nga byewuunyisa, byakava mu kanyambere gikali. Wali suubidde nti kati obugonvu obiriko buyitirivu, naye era baagaana. Baabali awo bagenda okuwulira ng'ensi etambula wansi w'ebigere byabwe, bagenda okuwulira amaloboozi agatali ga bulijjo. Kumbe nga Allah subhanahu wa ta'ala alagidde olusozi Tuur lubeere nga lusiguukulukuka wansi bwe kiri. Njogedde Luganda lutuufu sekatamusoza. Allah yalusikayo wansi, bawulaba gati bijudhuriha, yani n'emirandira gyalwo wansi lwonna ne lusituka waggulu. Bagenda okulaba nga ekibadde kireese ensi okugira, lusozi lwe lubadde luli mukola lutya, lwe lubadde luli mukuukayo wansi. Olusozi ne lutandika okwambuka waggulu nga balulaba mpola mpola mpaka lwe twatuuka waggulu nga lulinganga ekire ekibabuna obulungi, nga bonna tewali ayinza kubeera nga alukola atya, nga aluwona. Mu kutya okuyitirivu babuuza nabbi Musa alayhi salatu wassalam, wama hadha, ate ekyo ki? Faqala lahum almaut, kati sawa ya kugenda. Sawa yakola ki?
sawa ya kuzikirira. Tukole tutya? Imma mukkirize ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabasizzaako Tawrat, obasse ekyo kabawumuzeeko olusozi. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ensonga eno mu Qur'an, yaga nti wa idh nataqna aljabala fawqahum, nataqna yalusikayo wansi olusozi olwo olwa Tuur, n'alwambusa fawqahum waggulu waabwe, kaannahu dhulla nga lulinga ekire waggulu waawo lubateebedde mu bulungi, kuluta buti bonna ne basaanawo. wa dhannu annahu waqi'un bihim, yaani fa ayqanu. Dhanni iliwo ne maana fa ayqanu, dhanni gira nnyo mu Qur'an giri bimaana al-yaqin, ne bamatirira ddala nti bawedde. Allah naga nti khudhu ma atainakum biquwwa, abange kino amateeka gange nabbi wange Musa gabaleetedde mubeere nga mugakwata, mugawanikire, mulangirire nti mugenda gagondera. khudhu ma atainakum biquwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. mu aya endala Allah yaga nti wa idha akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwa. eyo aya enki endala. ayati ezo ebbiri zonna zitulaga amakulu gegamu. makulu ki? Allah subhanahu wa ta'ala bwe baagaana ne bakakanyala, Allah n'asitula olusozi olwo ne lwambuka waggulu, bonna nga balukubako amaaso butereevu. bwe baalaba nga embeera efaanaganako bwetyo, bannataarikhi bagamba bonna ne bagenda wansi ku sujuudu ne bavunnama ne bawanikira amateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. nolyoka bagamba samiina wa ata'na. kati waliwo aya endala eri mu surati al-Baqara, naye etandika ngeri esoose, wa idha akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u, era mubeere bawulize. qaalu sami'na wa asayna, ne bagamba tuwulidde naye tuganye. tuwulidde ne tukoze tutya? Tuganye. kakati bawulama bagatta aya eno ne ayati ziri, kuba zonna ziraga Allah alusitudde abagamba mulangirire. nga Imaamu Saadi rahimahullah omusanga ye agamba nti olulimi luno olw'okwogera lwali lwakubeera nti nno bawulidde era bagenda kugonda, naye eri mu mitima nga basigadde baganye. eri mu mitima nga basigadde bakoze batya? Basigadde baganye. Sami'na yani tuwulidde bwe tebagambira ennimi zaabwe, sami'na wa asayna, naye ng'eno mu mitima baganye. kati eyo enjogera y'emu ejja n'amakulu agagamba nti baawulira oluwulira olutalina mugaso, baawulira oluwulira olutalina mugaso, kubanga bawunzika ebikolwa byabwe biraga nti nno tebakkiriza lwakyeyagalire, yani bakkiriza lwakatuyiro ke baalimu nakwejjako kuzikirira, naye ng'ebikolwa byabwe oluvannyuma byali biraga nti asayina yemu ku nzivuunula y'abaulama gye balaga mu nsonga eyo. abalala ne bagamba nti la, kino bakigamba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, nga nabbi abalaga ababuuli ebyo ebyali mu bitabo byabwe, era nga abalaga nti bagwana bamukkirize n'ebirala ebifanako bwe bityo. kati mu ebyo byabajjukiza kwe kubabuulira nti olusozi olwo Tuur engeri Allah gye yalusitula, ne bamukakasa nti bajja kukola batya? Bagenda kugonda. abagamba nti mugonde bino Allah byabagamba mugonde, mubaka wa Allah subhanahu atumiddwa, mukole mutya? mubeere nga mumwanukula mumukkirize. ne bagamba nti sami'na, byonna by'otugambye tubiwulidde era tukimanyi nti bituufu, naye gwe manya nti asayina tuganye. kakitegeeza nti mu aya eno gye tulabye esembyeyo abakyogera bali ku mulembe gwani? gwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ku nzivuunula eno ey'okubiri. ku nzivuunula esooka be bali bennyini. lwaki? anti ayegera maaso ge gati wa ushribu fi qulubihim al-ijla bikufurihim, bawula bagamba nti baali baamala okubukalamu obukaafu bw'enjiri bwaki? bwakate nga kakyali omwo ku misuwa katambula. kitegereka ne babeera nga basigala bakoze ki? basigala bagugubye nga baganye. naye nga ekyali wano kyo kyetuyigawo ekiri kungulu ekitaliiko mpawa, kwe kubeera nti nno Tawurati nabbi Musa gye baleetera n'agibasomera n'abannyonnyola n'abakubiriza, ne bafuuka baamawale, ne bagaana yani nga bagamba bati tebagaana nga nti tetubyagale tutuwulire, nedda.
ninga bakomplaininga bamulaga nti nedda tubikalubu gamba Allah kyuseemu ikakati kino bannanga ate bwe batyo nabbi gaga nti abange khudhuha biquwa Allah wamwe yabawadde ekintu kino yabasinga okumanya ekyomugaso gye muli mugonde muyingire ejjana mugenda kufuna bino mugenda kufuna biri ne bagaana Allah n'asitula olusozi olwo waggulu kubo bakkiriza olusozi lubali luddawa waggulu awamu n'ekyo ku nzivuunula esooka eraga nti nno bakkiriza kwejjako mutawaana eri munda ne basigala nga bakagugube wallahu almustaan n'olwekyo ku nkomerero tebaddamu kukuba nduulu wano nabbi saa sallama nabbi muhammadi sallallahu alayhi nabbi musa alayhi salatu wassalam ng'asigadde abasomera amateeka yagabasomeranga ne balaga nti bagawulidde n'agabasomera ne balaga nti bagawulidde era abateekanga mu nkola ne bateeka mu nkola nga bwe tujja okulaba mwabangamu abalongoofu ddala mwabangamu abali wakatikati awo mwabangamu abannanfuusi yani level zonna zabangamu ng'era bala gyolaba gye tulina mu umma y'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti osangayo omuwalimu nga ye musamize ate ng'ewe abantu gye basaalira ejjuma lujjalo muli omuzikiti gwe basaalira ejjuma abo nabo bakola batya abo bonna babangayo naye kino kikulaga nti ate ababi mu bo baali bangi nnyo ekyokubiri Allah akulaga mu bantu bano mukulaga ebintu bino kubo nti babeeranga obujembwe babukolera awo nnyini ewabadde we balabiddeko ate ekyamagero kwegamba wootasuubirira nti n'omubi alibadde ku luno akola atya amenyeka walabanga ate bo basigadde bakagugube mu mbeera efaanaganako bwetyo wallahu almustaan kakati ab'ebitiibwa bakkiriza amateeka gano mu nzikiriza eyo gye tulabye ne kibeera nti nno nabbi waabwe agenda kubeera nga atandika safaari kati ey'okubatwala e baiti al maqdis agenda batwala mu nsi ensuubize gye bagenda okuwangaalira ebbanga lyabwe lyonna n'olwekyo tugenze ku safaari etwala abaana ba Isirayiri e baiti al maqdis owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakola ekifo ekyo eky'eshaamu n'akiteekamu ebirungi ebiyitirivu ebyeddiini n'akifuula kifo nga kya mukisa twalabako emabega engeri ekifo kino gye kyatandika okubeera ekifo ky'abaana ba Isirayiri tikyali ekifo ky'abakanaaniyun abantu b'ensi y'e Kanaani era ebyo ebifo byonna ebiri awo ewali Palestine ewali Jordan olwaleero ebyetooloddewo awo Lebanoni eyo yali nsi eyitibwa Kanaani nga wabeerawo abantu abayitibwa Kanaaniyun naye nga waliwo ekifo ate ekyenjawulo ekirimu eggwanga erya Palestine ekyo kyo nga Allah yakironda mu nnonda ey'enjawulo ekifo ekyo nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yajja we yasenga twalabye yajjawo atya engeri gye yasooka okufuna obutakkanya wakati we ne taata we n'amugamba nti wahjurni maliya nviira naye n'amugamba nti nno ndakuviira wa atazilukum wama tad'una min dunillah wa ad'u rabbi kaŋŋende nsinza omulezi wange Allah subhanahu wa ta'ala era wabagambira nti waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdini ngenze eri katonda wange ajja kunnuŋŋamya temulowooza nti nno mwe famire yange simanya mwe ensi yange mwe eggwanga lyange mweki Allah wange ajja kukola ki ajja kunnuŋŋamya era wano tuyigewo bannange ti abantu bakola decisions ez'enjawulo olw'edduniya yaabwe nga nno z'amaanyi n'olaba omuntu nga yina engeri gyewaddeyo olwewa olutali lwa bulijjo abeeko kyatuukako mu mbeera ezaki ez'ensi abantu tebaagala mawaqif hamida ku nsonga z'eddiini osiŋŋaana omusajja tasobola kukeera ku makya n'agamba naye bannange kweri kino ekifo kyendimu kyempangaaliramu kinsembeza eri okusisinkana Allah nga nsiimye kituufu wano kitange weyagula era weyanzaalira naye kweri ekyalo nga tuliko abasiraamu 9 ekyalo ky'abantu 9 abasigadde baliwa bayona Maria bataddeewo balina musamize namuki abange kantunde wano ŋŋende noonya abasiraamu gye bali ngulaawo obulamu bwange mbutandikirawo si bwe kiri wallahi la takad tajid ojjula butasanga illa alqalili min annas okujjako aboluki abolubatu mu bantu naye nga buli kyalo kwoli
abantu basengako emisana n'ekirungo olaba. Kitegeeza nti nno baviira ebifo ne bajja ewantu bati balina omu abadde abamanyi tubayita tutya gundi ogenda otegeeza wali wamusenze mujja nti wali wamusenze mujja genda okulaba wali gundi kati buli kyalo kyo mubeera nga mwali bato okuze ng'olaba ennyumba mpitirivu ku kitundu nga mu butuufu bonna bantu simanyi ono yali weegindi ono yali weegindi abamu nga n'ennimi si ziizimu abamu nga otegeeza oli wamunna Kenya nti otegeeza ali ew'omukongo abamu bava na Kongo ne bajja ne basenga ku kyalo ne bazimbako ne batambulizaako obuki ne batambulizaako obulamu. Naye okusanga omuntu nti nno yasenze waasenze ng'ekimututtewo ddiini abo nno batono. Lwaki kiri bwe kityo? Abantu balina su'uvanni ku Allah, balina endowooza embi ku Allah. Ajja n'abeera ku kitundu kye kwamanyidde ebyobusuubuzi byego kwamanyi kwakolera bizinesi obwongo omulaga nti bwakivaako n'agenda waagenze ng'agenze lwa ddiini bigenda kwonooneka, naye nga basenguka ne bava gye bavudde ne bagenda gye bagenze olw'edduniya ne babeerayo. Munatuuka n'okuva wano omulya nti abeera ludda nti abeera Thailand ya rabbal alamin awangaalira yatya nga n'abaana byabatwala babeerera ddala eyo baafuna n'obutuuze bakola batya naye nga si ddiini yamutwalayo. Naye nti asenguka ave wali agambe nti wadde nti wali ekitenga mu nnyendo n'abakafiiri webali naye baganda baffe abasiraamu webali bangi, waliwo omuzikiti, waliwo n'essomero ly'obusiraamu, waliwo mwana mpangalira luddawa mpangalira awo batono abakola ekintu ekifaanako bwe kiti. Lwaki? Abantu balina endowooza embi ku Allah. Baba kubeera nga balina kino Nabbi Ibrahimu kye yalina, ebintu byali banguyidde nnyo. Yagamba ng'agamba abantu be waqaala inni dhaahibun ila rabbi sayahdin. Kaakati bwe mba nga mufuuse bwe mutyo munfuukidde ekizibu mbakoowodde mugaanye musazeewo okunkola buli kye mwagadde kunsuula mu muliro kola inni dhaahibun ila rabbi sayahdin. Kaŋŋende eri omulezi wange ajja kunnoŋŋamya. Yakikola Allah yakikola. Ekibuuzo, ebintu bino tuba tubisoma Allah aba ayaga tubisome tubifunemu ki? Tubeera ng'engero ensonga ezizi ze twaddanga ez'Ekiganda emabega w'ekyoto ne tutandika okugera obugero ne tunyumya ne tubeera awo nti mwe baana mwe mukola kyebweru mujje mwebake ne tujja ne twebaka nga tewali kye tugira kunyumya bunyumya bya dda. Bino Allah ayagala tubifunemu ki? Ebyokuyiga. Tulabe nti Nabbi Ibrahim bwe yawukana ku bantu be Allah yamuyisa atya? Naam, Allah yamuwa ekigambo ekinene, yamufuula nabbi bal namufuula abul anbiya. Naam, era ayati zino eziri wano zikulagajaza ey'amangu akuze akaddiye akoze ati falamma tazalahum wama ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya. Bwe yabasenguka ne basinzanga ne muwa Ishaq bwe yafunira mbuki mu bukadde wa Yaqub namwa ne Yaqub namulabako omuzzukulu oyo. Lwaki? Kubanga yamugamba nafilatan lak, yamugamba wa Yaquba nafila, yamuyita nafila yamuyita nafila erimu anbiya. Namuwa ne Yaqub namulabako omuzzukulu tulifenna wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilatan wa kullan ja'alna nabiyya. Bonna Allah nabafuula bani? Bonna nabafuula balongoofu nabafuula bannabbi. Namuwa ettaka eryo, ettaka lyagenda ofuula mubaraka ng'emabega mwana wattu badde birako abantu mu ngeri ya bulijjo, naye avuddeyo agenze Harran gye twalaba ensi ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, n'avaayo agenzeeko e Misiri azze atudde awo e Palestine we yazaalira Yaqub, we yazaalira Ishaq, we yazaalira Ismail oluvannyuma n'amwetika n'amutwala e Makka agenda kutandika abawarabu okuva mu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishaqa n'asigala awo n'alyoka afukumukamu bannabbi abayitirivu oluvannyuma lw'okubeera nti azadde Yaqub ba asbat mwe muva baani ba anbiya ba bani Israel. N'olwekyo ettaka eryo entandikwa yaalyo ye nabbi oyo w'ekitiibwa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah yali situla ekitiibwa olwa nabbi w'oyo. Naam, abantu balowooza nti nno bwe basenguka ebintu bigenda kwonooneka, bigenda bakyukira
kumbe gye bakoma okwewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala ne balowoleza bulungi Allah subhanahu wa ta'ala ogenda okukakkananga eri gye yali musajja nga muyinike eno jazze Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumugulirawo bulungi bungi. Waman yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a. Naam, muragama kiki ani amaye kukiga muragama eno aya eri mu surati an-nisa. Omuntu yenna asenguka mu kkubo lya Allah yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a. Ragama kiki ragama anfu muri aswadda afiiriddwa. Kati muragama mu makulu agasinga okubeera okumpi ulama ge boogera kwe kubeera nti nno ababadde bamulinako sulta abamufundiza waawo nga ali mbunyomoofu afuluma mu sulta yaabwe ne basigala nga yani baswavu nga tebakyamuyinako kyebasobola kumukola afunye freedom yajid fil ardi muragaman kathira wasaa. Kati bali babeeraawo munnange tetubiteekana na walanyi tubiteeka fi Uganda tiwe Villa Maria Villa Maria we wawangaalira yesanga ate alina okubagiza lwaki okubagiza alina okusuza abeera mu maka g'abakatoliki ali omu asuza mwabira n'ebikooti zikabuti ali mu maka g'abakatoliki mu baka gaabo waliwo ebintu ebibeeraawo nga ate munnange batikkira faaza ate muliraanwawe kale Eva abeera omwo mu bikolokolo gy'abafalisaayo mwabeera omwo ng'avuyiza omwo ate munange okuuma obuntu bulamu ate munange okuuma omuliraano ate munange gundi ensu z'embizzi dayima zibeera ziyingira mu gundi mu makaage abatamiivu bagwa mu lujja lwe ebida by'ekkanisa bye babawulira adhaani okugiwulirako ng'agenzeeko mu nnyendo agenzeeko ekawoko nawulira ku adhaani. Lwaki bali awo batamiivu ima abagira ob'embizzi ezikaaba oba mugere faananako bwetyo. Kakati n'ogamba okujjako obukendeevu bw'okubeera nti nowakkiriza nti tulina gye tugenda kiki ekikusibibwa ati mune wali amaka gange bw'otundawo tolina walawo osobola kugula tolina. Abaana basomera amasomero ga bigo saavisi zonna ze balina okufuna ziri mu bigo neesanga ngali bwatyo. Naye munnange olunaku lwafuna enniya nagati wano siwe mwanira okukola ntya okubeera n'asenguka n'agenda. Allah yagamba nti yajid fil ardi muragaman kathira. Bagenda ogira bwati nga mutwalibu yabasanyusanga nga bali naye ku mikolo gy'okutikkiriza abudinkoni abafaaza abaki bagenda bakyamulaba nti alaga wanti ali eri basiramba ne mu nnyendo kibalekamu nnyiike muragaman olidde bulungi kati ali eri yagenda mu basiraamu banne yeeyagala kibayisa bubi. Wasaa kano kawulire kongereko yajid fil ardi muragaman kathira ekyokubiri wasaa Allah namugaziiza saa Allah yakikomyawo wasaa kakati gwe buli makulu gasaa galowoozeeko buli makulu g'obugazi ogafuna saa fi rizq saa fil awlaadi saa fil baraka buli kalungi konna Allah kamuwa omuntu oyo. Siteeka nti ayina nti bw'atuuka bw'osenguka ng'ogaggawulira naye gwe manya nti nno okutte purojekiti ey'ekitiibwa Allah gy'agenda okukulagako oyinza okulagako entandikwa yaayo naye ogenda okukakkananga ebijja mu maaso. Allah atunulira abaana bano nti lwaki bali mu kifo kino kitaabwe yabaddusa kutaasa ddiini yaabwe Allah tagitaase. Endowooza yaffe ku Allah ku baana abo nti Allah tagenda kubataasa nga Allah akimanyi nti kitaabwe okujjaawo yajjawo ku lulwe kitegereka kutaasa baana abo wahakadha. N'olwekyo bannange ensonga tugitwale nga nsonga nkulu. Tuddeyo ku nabbi wa Allah tabaraka wa taala Musa alayhi salatu wassalam atambuza abaana ba Isirayiri abatwala luddawa abatwala ku baiti al maqdis. Abantu bano mu kutambula mu safari gye balimu empanvu ddala eva wansi ku kavika like twalabye ne bambuka waggulu katambula ne saidi eyo ennyanja akakona akali ku saidi ya Saudi Arabia otambule nako oyambuke mpaka waggulu ku Mediterranean Sea wogenda okusiŋŋaana eggwanga erya Palestine. Yabatwala abaana atera okutuuka kumpi n'ekifo ekyo kyava asindika Jawasis bayita mu Luwarabu jasuusi ye mukessi. Waliwo ekigambo ekikifaanana eno faida jasuusi yani mu Luwarabu
ye muntu aketta amawulire amabi nannyini kyama ekibi bamuyita jasuusi. Nannyini kyama ekibi bamuyita jasuusi. Ate nannyini kyama ekirungi ayitibwa ani? Nannyini kyama ekirungi ayitibwa ani? Ayitibwa naamuusi. Jasuusi yennyini kyama ekiki ekibi. Ate naamuusi yennyini kyama ekirungi. Naamuusi tumusanga luddawa? Kisa yani? Kisa ya Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, hadithi empanvu eya Aisha etunyumiza engeri Nabbi yatandikamu okufuna obubaka. Waraka ibn Nawfal nga Khadija atutte Nabbi amututte wa Waraka. Waraka yamugamba atya? Yamugamba nti dhaka naamus alladhi nazzala Allahu ala Musa. Yamugamba nti oye naamusi oyo akujjidde bwe neetegereza engeri gye mubinyumyamu byonna. Yoyo naamusi ategeeza ni Jibuliru. Jibuliru yajja n'ekyama ekirungi bwe bubaka wahayo bwa Nabbi. Tuli fenna yoyo yajja ku Musa, kitegeeza ayina nannyini ekyama ekirungi yakitibwani naamusi. Ate jasuusi aba n'ekyama ekibi, aketta obulamu bwe si kuketta abantu kubajja mawulire malungi, wabula kuketta abantu kubajja mawulire mabi. Oyo mubbi, oyo akola kino. Abo balina omupango bwe guti. Jasuusi ye bamutuma kuleeta mawulire mabi. Ayitibwa erinnya eddala mu Luwarabu, ayitibwa ayin. Ayin abangi bayitibwa batya? Oyoni. Bwowulira oyoni kitegeeza ki? Bambega. Kakati basebedde okutuuka Baitul Maqdis au safari mpanvu nno nnyo nnyinda gye batambula, naye awamu n'ekyo batambula naki? Batambula n'ejjinja lyabwe liri n'amazzi gaalyo, batambula ne Ghamam, ekire kibabikka buli wonna bye bayita Alman, ekyaliwo na byonna bye bayiseemu bye bakoze tevangawo. Assaluwa bakyagirina, tebyayawukana nabo, byayawukana ddi nabo. Tugenda kulaba ddi lwe byayawukana nabo. Tuli fenna ate era ekyayawukana nabo mu kiseera ekyo nakyo tugenda kukiraba, kubanga byonna tebyava omulundi gutya mulundi gumu. Kakati atuma abasajja bamwe ku mawulire la bajasuusi so si naamuusi. Jawasisi abangi bayitibwa jawasisi, omu ayitibwa jasuusi. Yalina ekyama ekibi, genda ombuulira amawulire kyagafaawo, naye nga amawulire g'abamutumye abatamutumye mawulire malungi, amutumye mawulire maki, watebenkevu. Kiki ekiriwo? Mulimu abaki? Mulimu bino, mulimu biri. Akomewa amugambe nti ekyo kifaanana bwe kiti, ye jasuusi oyo. Kakati abasajja bano bagenda batuukayo, bakomawo bagamba Nabbi Musa ne basajja be, bamugamba nti abange inna fiha qauman jabbarin, gye tugenze tusanze bino wammanga. Ekisooka ekibuga Allah kyatugamba tuyingiremu yensi ensuubize, kibuga si kyalo nga bwe mukirowooza. Jjukira baavaayo nga kyalo, obujulizi ani abulina nti kyali kyalo, emyaka si mingi nnyo egiyise kyali kyalo. Nabbi Yusufu yagamba atya nga bayingira? Yagamba nti waqad ahsana bi idh akhrajani min as-sijin wajaa bikum min al-badu. Allah mpisizza bulungi, laba bwe yanzija mu kkomera. Ate n'atakoma okwo n'ampa n'ekyengera ky'okubajja mu kyalo. Awe baali bavudde wennyini awo we baali bavudde, bajja baaleka kyalo, baali bannamalungu we baaviirayo bagende e Misiri. Kaakati wayise emyaka egyo 6 bali mukuddayo bagenda okutuukawo, baasanga kibuga ekizimbe obulungi nga kiriko n'emiryango egikiyingira, kiriko zigeeti ennene ziyingira. Eno nno nkola ndowooza mu mawanga gaffe gyetaali, naye amawanga g'Abawarabu eno nkola yakakendeera yakavaawo, ne athari zayo kyaziraba n'okutuusa olwaleero. Buli kibuga kiba ne geeti ennene, omulyango abantu balina okuyita gwe wabeera gye bayita thughuru. Ahlu thughuru babeera okukuuma abalabe okuba tebayingira kibuga, bonna bayita mu geeti eyo. Buli kibuga bwekyo kyabanga. N'olwaleero wano e Yaman ebibuga bya Yemen bingi ebikadde, bw'obituukako osanga bikyalina athari za bigeeti ebyo ebinene, wadde nga tebikyakozesebwa mu nkozesa efaanagana ng'eyedda, naye nga weebiri bagita sidda, n'olwaleero bikyaliwo. Kakati ekibuga kino lwaki bakolanga bwe batyo?
okwerinda omulabe okubazinduukiriza. Kakati eno emabega gabeera gasozi, eno gasozi nga si kyangu omulabe kola atya okuyitayo. Bw'aba alumba awo alina okuyita. N'olwekyo yabanganga security check point mwe bakola batya, mwe bacekingira buli muntu yenna agenda okuyingira ekibuga ekyo. Kakati Baitul Maqdis we bajja baali bagizimba dda, kyafuuka kibuga nga ekifo ekyo kyawambibwa bakanaaniyuuna bannyini kifo, beebo bennyini abasalawo abakulwakulanya ekifo kyabwe. Ekibuga ekyo ne babiira nga bakitakana bakizimba, naye nga basajja bakafiiri abayitirivu, baali bakafiiri abayitirivu. Kati Allah ayagala abantu bano abakkiriza bajje babeere ng'ekibuga ekyo babeera mu kibuga ekyo. Bwe bajja ne baleeta amawulire ago, Nabbi Musa yabagamba nti abange mumanye nti ewantu Allah watulagidde okubeera wayagala tubeere, tetusobola kuyingira okujjako nga tulwanye bulwanyi. Tulina kulwana bulwanyi, tulina kuwaayo obulamu bwaffe. Ekinsesezza mukimanyi bagamba be baani nti bakwate ebitala bakole batya, balwane. Obuntu obwangu ennyo bwabalemye obwangu. Kakati mbu bateekeyo emitwe, bateekeyo emibiri gyabwe tebalwanira kuyingira kibuga. Ate omusajja oli bali bambega amawulire ge baleese gabongera naki, gabongera n'enjuke. Inna fiha qauman jabbarin, nga Allah bwakyogera muki ti abasajja abali muli basajja balwanyi namige. Ekyokubiri jabbarin, basajja gasajja ag'omutawaana, gasajja ag'omutawaana babete ensi. Kakati abagamba nti abange istainu billah, mwesigamire Allah, mukwate bye tulinawo ku byokulwanyisa, tulumbe tufulumye abasajja abo. Allah yatulaganyisa endagaano y'amazima, ayagala bwagazi kutulaba na sidiki na bumalirivu. Kukola ekyo tuyinge tukwate asbab, Allah agenda batuyambako abantu abo bafulume. Kitegereka bamugamba lan nadkhulaha abada, tekiriyo olimba tetusobola n'akamu n'akeddagala kubeera nga tuyingirayo butwefuke nabo. Fa iya khuruju minha, baleke bagambe ko bugambi ti mufulume. Eno nsi Katonda yagiraganyisa bano, bagambe muveewo mugende. Bwe banaatambula ne bakwatamu ebyabwe ne bagenda, sebo balekere eki bajabbarina. Bwe banaakwatamu ebyabwe ne bagenda, fa inna dakhilun, haunaffe nga tuyingira. Subhanallah. Ani atusomera ayati ezo butereevu mu Qur'an? Jangu suratul Maida essemu kama agenda tusomera muganda waffe Sheikh Arafa. Hayyakallah. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Awe nyini biidhnillahi ta'ala wetugenda okutandikira nga tunnyonnyola ensonga ezo. Wafaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.